Mugamba mutya abaagalwa abalungi, mbaaniriza ku Senga Faith 256 nga bulijjo. Olwaleero njagala kwogera ku ngeri gye tusobola okutuusaamu omukyala ku ntikko. Munnange tusobola tutya okutuusa omwagalwa waffe ku ntikko? Ebiseera ebisinga abaami mulowooza nti okuba n'omukira omunene kye kisobola okutuusa omukyala wo ku ntikko, oba kye kimatiza omukazi, oba actually abasinga mulowooza nti kye kitusiba ne mu ddya. Munnange temwerimba, ekyo si kye kisiba omukazi mu ddya. Omukira omunene tegusiba muntu mu ddya, wabula enkozesa y'omukira yeyagaza omuntu. Osobola okuba n'omukira gwo nga munene nga Katonda yakugomolera sayizi yeeyo, mukazi wo n'agenda asigulwa omwami ayina akantu nga kalinganga, sigambye nti ate kalina kubeera katini nnyo, kale singa kali ke twalaba mu vidiyo eri gye bagamba eya Lwasa kukamba kale kantu kalina okuba nga sayizi eri awo. Abaami mwenyooma, ogenda n'otunira sayizi yo ne weenyooma, kye kisookerako ddala, n'ogamba sisobola kukkusa mukazi. Nfunye abaami abajja mu inbox ne bagamba Senga, mbadde njagala kundagira ku ddagala erigezza omukira. Ngenda kubabuulira kino olwaleero nti omukira, obunene bw'omukira oba obuwanvu bw'omukira si bwe bumatiza omukyala. Ate n'ekirala, mu kifo ky'okunoonya eddagala erigezza omukira gwo, noonya engeri gy'osobola okukozesaamu akatini k'olina ako okusanyusa mukazi wo. Kale gwe wena woba omanyi nti olina omukira nga sayizi yo giraba nti si yeeyo ey'abanno, ky'olina okusooka okuyiga, omukyala wange mukutte ntya okubeera nga mumatiza. Ebiseera ebisinga nze ngenda ne neewuunya abaami, obwagazi bw'omukyala baami bangi temumanyi bakazi, temutumanyi, kaŋŋambe bwe ntuti. Obeera ne mukazi wo nga tomumanyi, tomanyi kimusanyusa, tomanyi wa omukwata n'atuuka ku ntikko, tomanyi wamusumulula ttaapu z'amazzi, ng'oli awo bw'otyo. Kaakati nze kye njagala okubagamba nti ebiseera ebisinga obwagazi bw'omukyala buli nnyo ku ngulu. Nga tonnaba kwefubutika munda, sooka omunoonye ku ngulu. Gw'alina omukira nga mutini, gw'alina omukira nga mumpi, todduka kuyingira munda, kubanga ate munda okuntuuka okuwulira olina kubeera ng'osobola okutuuka ku kye tuyita akabojjambolo. Woba tosobola katuukako, ebiseera ebisinga mba sijja kuwulira bulungi. Ffe abakyala bwe tuzaala tugaziwamu, abakyala bw'okula ogaziwamu, kwegamba tobeera nga mbeerera. So okummatiza ennyo nga tonnaba kudduka kuyingira munda, sooka omuwe ka forward play oba kye twandiyise romance eyalagirwa oba romance ategeerekeka. Ate romance tekitegeeza kukwata muntu n'omukomberera okuva ku mutwe paka ku bigere. Tekitegeeza kukwata ssaawa 2 nnamba n'obeerawo mb'oromansinga muntu. Iffe omuntu ate bw'omuromansinga ennyo yeetamwa. Simanyi oba mukitegeera. So yiga okwata otya omukyala, osobola otya okumatiza omukazi wo nga newe guba nga omukira gwo mutini tayoya. Nabagambye omusajja alinza okukwanira omukazi ng'olina waya nga naawe ogyesiga ng'ogamba nti eno waya yange, nga naawe bw'ogiraba ogijjayo n'ogikuba ku mmeeza. Naye n'amukwatirako n'amusumulula ppata, n'amuyisa amazzi g'otamuyisangako, nga naye akantu kalina kati tolinza nakageza kukako. Omukazi n'ataddamu kuyoya mukwatako. Nga ne bw'omukola, ate omukazi kasita agenda n'afuna omuntu amusumulula, bannange ne bw'omukola taliddamu kuwulira. Aba takyakuwoomerwa, olwo obwongo bwonna oli aba abututte. So mbadde mbagamba nti mwesibe nnyo ku romance. Yiga romance, omukazi bamuromansinga batya. Mbagambye abakazi tuli banjawulo. Nti ebifo byaffe osobola osanga omuntu nga bw'omukwata ku bbeere akyamuka. Naye ate osobola okusanga nga ebbeere gana amabeere nti waliwo erya ddyo, waliwo erya kkono. So waliwo erisinga okubeera sensitive ku mabeere gano. Okitegeera, eryange liyinza okuba eri sensitive lya right ate nga ye lya left. So zuula mukyalawo, wawe mukwata n'asumulukuka, wawe mukwata n'agamba oh daddy, wawe mukwata n'asikina nnyo. Ne bwe mubanga mwezina n'oba ng'olina w'okonye n'olaba nti kati awo aleekaanye, omubuuzanga nti nkoonere ddala wano baby oba nzitemukko. Nabagamba endeekaana za njawulo, omuntu alinza okuba aleekaana ng'alumwa, ate mu abaami okuleekaana okumuloboza nti omuntu anyumirwa. So bwakugamba nti kati ekyo kiteeke mu mutwe gumanye nti sitayiro ki gye tubaddemu, ti eno sitayiro gy'aleekaaniddemu nti kitegeeza eno sitayiro weesobola omutuukisa, kubanga omuntu w'omukira omumpi muyina sitayiruzi ezammwe
ezibayamba okubanga omuntu abeera omukira gwaguwulira okitegeera ne wabeerawo style ng'ate gwe tosaanye gikola. So ekyo nakyo kimataringa. Nja kukolayo video kuba saagala video eno ebeere empanvu, kitegeeza kijja kunneetagisa okukolayo video eya styles z'aba balina emikira emimpi oba balina omukira omutini. Leero njagala kubagamba engeri gy'osobola okukwatamu omukazi n'omutuusa ku ntikko yadde omukira gwo gwe weeraba nga sayizi si yeeyo. Ate n'ekyokubiri temwetya. Wejjeemu okutya gwe ng'omuntu. Kubanga bw'oteeka mu bwongo bwo ekintu nti nniinza bambi obutamutuusa ku ntikko. Maama, nniinza obutakola bwe nti. Ekituufu kiri nti era kituufu olinza obutasobola mutuusa awa ku ntikko. Sooka wekkiririzeemu ogambe nti nsobola okumutuusaayo omwagalwa wange era kituufu ojja kumutuusaayo, nsobola omumatiza. Muzuule, munoonye, mmanya nti wano wenkwata wano asumulukuka. N'ekirala omusino guno guwa obudde. Kubanga ekisooka okimanyi nti omukira gwo mumpi. Ekyokupapa okumuyingira tekirina makulu. Munoonye mu bugere wansi, munoonye. Buli wamu w'osobola okunoonya muno muguuni mu bibatu. Muli sensitive. Bw'omaliriza manya nti nno nti omusino guli sensitive ku mukazi. Teri mukazi ayina musino nga wogukwatako tasobola kusubbalala. Sisuubira nti gyali. Kubanga omusino kaŋŋambe gujjudde emisuwa, gukolebwa misuwa, teguliimu ggumba. Gukolebwa misuwa. So omuntu bw'ayima omusayi ekireeta okuyima nti omuntu bw'akukwatako n'okyamuka omusayi guba gudduka ku sipiidi. Kati jjukira omusino nti gukolebwa misuwa. Emisuwa gino eno gipampinga omusayi nga bwe gukkirira eyo. N'okyamuka ne keereega n'oyima. Bw'okwata omusino waliwo omusino oguyitamu ogwasongola nti guvaayo bulungi. Ne wabeerawo abakyala ng'omusino gwe mutini guli munda. So kiba kijja kwetaagisa okuwenjulako ku kano akantu akagubisse oba ku kaliba ako n'okaggyako bw'oti okasika okazza waggulu. Akasino kajja vaayo bulungi. Ne bw'okoonyaako bukoonyi bw'oti mukira nga tomukubye kacyabali naye n'okoonyaako omukira kuli mpola mpola. Ekyo kyokka osobola okumukwata awo n'omuromansinga bulungi nga bw'omunywegera nga bw'ozannyisa akantu ko nkukakasa mukazi wo n'amala. Ogenda okutuuka okumuteekamu omukira ng'olwedde anaatera okumala. Era ne bw'oba omuzinye eddakiika 5 oba ddakiika 10 oba ddakiika 20 aba amaze ate ng'amatidde. Ate nga takukiinye. Kubanga ffe abakyala tuyina kaŋŋambe tukiina tulimba. Omukyala asobola okulaga nti nkuwulira okitegeera naye ng'ate akulimba nze nkubuulira nga talina kyawulira yadde n'akatini. Omukyala asobola okulaga nti nno by'omuzinnye gyebiri naye nga akukiina nga teri kyawulidde. So abaagalwa abalungi tuyige okumanya nti omukyala osobola okumuzina n'awoomerwa yadde olina omukira omutini yadde olina omukira omunene. Mu romansinge bulungi munywegere oba oli muntu wa bbakuli kubanga si bonna oba si ffenna nti tukola ebbakuli oba tugwa ebbakuli. Si buli mwami ali waliwo abatasobola. Ate n'ekirala nammwe abakyala oluusi gwe aleetera omwami we obutakugwa bbakuli. Bannange waliwo w'ogamba munnaagende nga naawe olaba wakyafu nga singa obadde ggwe wasibye wakambala empala ey'omunda ennaku 2 ne bw'ogenda emmanju totawaaza owooza by'abasiraamu. Ani yabagaa nti akadomola k'abasiraamu? Naye naawe omuwadde mbw'oyagala mbunjagala nange mpulire bwe bifiiringa yonjaayo ajja kugendayo nga naye asiimye. Janjaba infection zo naye lwaki omwana wa munno omusindika wansi aveeyo ne ki-infection? Ng'omanyi kandida okukwata mukamwa oba temukiwulira nti kandida aluma ne mukamwa. So mwe abaami abagwa ebbakuli nnungi nnyo gigwa mukyalawo oba omwagalwawo. Nammwe abanoona emikira making sure nti omuntu gw'ogenda okunoona omukira oba omuntu gw'ogwa ebbakuli muyonjo ate talina infection. Kubanga infection nga yakutte mu kamwa eruma ate eswaza okutwala mu ddwaliro nti kandida yannuma mu kamwa. Kandida w'omukamwa wamufunye oti wamugye wansi mu busolo. So mbadde mbagamba bw'omaliriza
Okuromansinga omwagalwa wo obulungi nnyo ng'omaliriza oba omaze okumuromansinga osobola okumugwa ebbakuli. Ekyo nakyo kiyambako kubanga bw'omugwa ebbakuli agenda kutuuka asobola n'okumalira mu kamwa. Singa aba amaze, jjukira ffe abakyala oluutu esooka aba amaze. Kati jjukira gw'omanye ekizibu kyo. Era ogenda kumuddamu okumuteekamu omukira omuromansinge ogufulumyeyo toweekubira nnyo munda, toteeka nnyo omukira gwo munda. Fokasi ogiteeke nnyo wa kungulu, ku nfuli, ku musino, bw'oyingirako bw'ofuluma bw'omuzannyisa bw'oba nga toli munyankole kubanga abanyankole bo balina kye bayita akembalalo oba akacyabali. Tulina vidiyo wano nali nsomesako ku kacyabali oba enkuba y'akacyabali. Bw'oba ogyagala osobola okebera ku channel yaffe kuno kweri ojja kuba ogiraba bulungi nnyo. Nayo ogiwulirize owulire bye nayogera. So oba omanyi okuba akacyabali n'oba toli munyankole, akacyabali nako kalungi nnyo ku muntu alina omukira omumpi. Osobola omukuba akacyabali. Tekyetaagisa kuba na mukira muwanvu nnyo okuba muntu kacyabali. Nabalaga enkuba y'akacyabali. Tolowooza nti omukira omuwanvu nnyo gwe kuba akacyabali nedda. Bw'oba tosobola mukuba akacyabali nga tokamanyi, ng'osobola okugwa ebbakuli kirungi nnyo. Mbagambye nti omuntu bw'oba already wamukooyakooyezza dda, wamusumuludde, wano oluyingira ofumitamu gumu, ebiri, esatu, dakiika zo nga 10, ng'amala tagenda complaininga, agenda kumala ate nawe ogenda kunyumirwa. Ate n'ekirala nammwe abamala amangu, mwewale nnyo okuddukamu nga muyingira, kye kibaleetera okumala amangu. Omanye ekizibu kyo nti gw'omala mangu. Mpoziko waliwo bano abalwadde, waliwo oli agamba Senga nze ndi wa ddakiika, ayinza okugaa Senga nze ekinene nnyo kye nsobola okukola ddakiika 20 kasita nnyingira munda. Oyo asobola okukozesa tekiniki eno. Naye waliwo bali agamba nti newe mba siyingidde nze kasita nnyema nsobola n'omalira mu bisambi. Oyo aba mulwadde. So kansubire nti bye njogedde olwaleero bijja kubaako kye binaaba bikuyambye gwe wenna awuliriza odiyo eno. Bwe biba tebirina kye bikuyambye munnange, amagezi muliro. Bweguguggwako ogukime wa neighbor. Woba oli ng'olina ky'omanyi oba ky'osobola okwongereza ku bye njogedde, bambi nkwaniriza nnyo okukintera mu comment section. Ate gwe woba oli ng'olina ky'oyagala twogereko, olina kye weebuuza, nyamba buyambi oŋŋambe nti Senga kintere mu comment oŋŋambe Senga nsaba twogere ku kino oba Senga njagala mmanya ku kino, nkusuubiza nja kukola vidiyo nga nkuddamu. Ate wemba nga weetaaga counseling oba weetaaga kwogera nange ng'omuntu nga tosobola kiteekawo, ngamba Senga mbadde nsaba ku nnamba y'essimu, njagala kwogera nawe privately. Oba gwe nteeraawo ennamba yo, nze nja gikoppololawo, komenti osobola okudda n'ogisiimula oba nze nja gisiimuula. Nja gikoppererawo bulungi nnyo ennamba yo, oba nsaba ennamba nze nja gikuwa, obeere ngo inboxinga ku WhatsApp yange twogere. Ate n'ekirala kye mbasaba, oba ozze ku WhatsApp tuukira ku nsonga, wandiika nti Senga ogyebaleko, owandiike ensonga yo. Saagala otandike hi, good morning, ninza okulwawo okuddamu kubanga mbeera busy. So omuntu wabanga nenako message nga 20 nga kuliko eziriko ensonga, tonsubira kujja kubikula gwe yaŋŋambye hi giteekawo ogoberereko ky'oyagala okuŋŋamba, nja kuba nkuddamu mangu ddala. Kale bambi mwebale kuwuliriza, mbadde bawuliza balungi. Saagala vidiyo yaffe ewanvuwe, saagala esooke dakiika 15. Mbasuubiza obbakolerayo vidiyo endala. So teweerabira subscribinga, teweerabira kulikinga, teweerabira commentinga. Gwe wenna ali eyo nga vidiyo eno erina gyekusanze oba odiyo eno, oba ogiwuliriza ku page ya muntu oba ogiwuliriza wa, eva ku Senga Faith 256. Jangu ku YouTube teekamu tuyina, by the way bane basubscriber bange, mbasaba mugende ku Facebook mulayikinge page yange. Tuyina page ku Facebook eyitibwa Senga Faith 256, ye page yaffe. Osobola okugenda n'olayikingayo, nsharingayo waaka. Sinafuna budde bulungi buteekayo gundi, naye nteekayo link ze ng'oba nga tewateekako kade nga walayikinga page, era oba olaba notification oba olaba link nga nagipostinze eri, n'ojja n'obeera ng'olaba vidiyo yonna gy'oba oyagadde oba gye tuba tutaddeyo. Kale nsaba Omukama abankuumire. Nsigadde nga bulijjo nsigadde Senga Faith 256. Mbaagala nnyo, mwebale kunsupportinga, mwebale kubanga buli waka gwe nteekayo bambi mumulaba kubanga kye kimpa amaanyi n'embeera nga nsobola okukola vidiyo endala. Yeah.